mulimu abantu ababeera bonna nga they are total strangers. Webali obasanga awo nga bali naye nga oli bwafuluma ono alina chain y'emikwano alina chain y'abantu bakolagana nabe ebintu byonna naye akaddawo ke babeera awo ne bali emmere ne balaba TV nga kebakomako oli nabeera n'obulamu bwe ng'ono completely tabutegeera. It's lack of communication. Ate nze era abantu abatakolagana abatalina communication nsobola okutegeera omuntu atasobola kwogera ku kintu kitono kuba ekitono kyekikola ekinene emu ogattako emu zibeera bbiri bw'ogenda ozigattira zikola ekikumi. Abantu bali obasanga abali mu binene ebyo akwata 5 n'agattako 5 n'agamba nti 10 bebyabo bebogerako wano bibeera biki basigala kukolagana bukolaganye in principles. Gundi azze kakati nina okujja wakati tulina okubega emmere tulina okukola naye ng'oli tamanya na lunaku lwa munne bwe lukoze eki bwe lutambudde. Naye ebyo byonna osobola communicatinga n'omuntu gw'otanyumirwa kampani ye. Omuntu gw'oyagala mu communicatinga nga kampani ye ogitegeera leero enkya ne luli era abatakulinako byama. Kati communication tuwagala tugiyingire in details kubanga tukikiriziganyizzaako nti kyekisookerwako mu byonna. Gundi yagize bwati gundi yayagala gundi shamba boy gundi yazala mu kagundi abaana gundi tamanya omusajja yandikawo wano yavangawo n'agenda miles mmeka tutwabeerangawo naye ng'oyinza okusanga omuntu bamulese wano bawe n'agenda ku kyeyo n'akomawo mwaka gumu nga bakyali bombi naye ng'ono abadde ayendera wano lwakuba omwami taliiwo abadde ku safaari wano ng'amanyi nti no ne ku weekend agenda kukola ki agenda kukomawo. So ebintu ebisinga bijja nga byekwaso naye nga waliwo ekinene ekibeerawo wakati. Empuliziganya eno tugenda kugiyitamu kubanga waliwo ey'okwogerezeganya waliwo eri non-verbal nga yo tosobola kubanga okola ki ng'ogyogerako. Mulimu communication ate esingira ddala obukulu abantu gye batamanyi bamanyi nti no yakuyomba eno yaki naye communication ya attitude simanyi engeri gyenkiteeka mu Luganda naye engeri gy'otunuuliramu omuntu. Okudda awaka mulimu omuntu ayinza okudda nga ne bw'aba tayombye naawe ng'ayinza okuvuma abaana n'avuma abaana agenda okutuuka w'otuze ng'obedde omuwulire emmanju buli ddakiika awoggana n'ayombesa oli nga bw'atuuka awo feesa jjaji sibe bw'ati bw'atuuka awo n'alyoka abanga agitamu bw'ati nga nawe kitandika okukukosa ogamba yuno naye ate sirikako kwega environment yonna neebanga awaka ekola ki efa. Kati mulimu communication eyo nimuyinza n'okudda obuzza awaka ng'omuntu ennyaniza gy'akwaniriza the attitude nga yennyini kubanga omuzungu agamba attitude is infectious nti okyolaba ku muntu bw'olaba nga omuntu ng'asekereza kya mikisa mingi nnyo nti naawe ojja kutandika okukola ki okusekereza. Bw'olaba omuntu nga wa mitaafu buli ddakiika abantu bagamba oli ayingira n'alyonka akookinga face abadde aseka n'agijjako omuntu gw'osanze ng'anyumya n'abalala bw'akulaba ne yeesika. Kakati ebyo byonna ebintu okubiraga byafectinga bita communication. Diri olina okubuuzaako ku munno. Mulimu abantu ddala abatuuka ekiseera nga ne bw'aba afunye ekizibu akubira mikwano gye naga ndi wano bantute ku CPS mujje mukyala wagenda n'okujja bwati nga babakozesa statement oba bagenda namuwa bond nga ye communication kwegamba mu bwongo bwe tamukola ki yamujja namudda yamukwata n'amuteeka mu kuba agenda kujja ng'omukwano guli tegukola ki teguliwo. Kakati tugende nga tutegeera kiki ekitutuuseeyo kiki osobola n'okubeera awaka nga tewaliwo ng'oli okubeera muyinza n'okubeera nga there's nothing to communicate about tewaliwo kyakwogerako kiki ekireetera ebyo.